waliwo omuvubuka yaliwo mu biseera bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'azaalibwa bakadde ba babiri, naye abakadde abo ate nga mattu bamuzaala, ate nga bombi omu muddu omulala muzaana. Ne bafumbiriganwa, omuddu aba musajja, omukyala tabeera muddu, omukyala abeera muzaana. Naye ne bajja bafumbiriganwa, omu baali bamuyita Yasir ate ng'omulala bamuyita Sumayya. Wulira amannya amalungi ago, Yasir n'omulala Sumayya, ate ng'ono muddu ng'ono muzaana. Naye mwana wattu ne bajja bakwatagana nga Allah bwe mumanyi bw'ateekateeka. Era nga mu Busiraamu buli lwe baba bakoonako n'ojjukira enzita gye baba okkako bw'oti wansi n'olaba nga kyali kibi nnyo. Sumayya oba Yasir ne babeera ne Sumayya mu mukwano omuyitirivu, ono muddu ono muzaana. Allah n'aba yeyo gwe muwulira Ammar, gwe muwulira gwe bagamba buli gwe bayita nti Ammar bun Yasir, mumanyifu nnyo mu Busiraamu, era nabbi yamutuuka n'okumuteeka mu ba ahlul bait kubanga bakadde be baafa ng'alaba bw'ati. Naye ababatta basajja baali balina ssente, naye nga banoonya kubajjamu kigambo la ilaha illa Allah. Ekyo ekigambo oli n'amala akuyiikiriza n'akikugjamu oba olabye. Bannaffe abaasooka baakifiirako, era saba nnyo Allah ereme kubaayo omusajja ajja kuyiikiriza ng'akugamba nti gwe ekyo ekigambo kankikuggyemu. Mumanyi kyekitegeeza? Kitegeeza nti eri mulala yenna asinzibwa mu ebyo ebisinzibwa ng'asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah. La ilaha illa Allah. Naye omusajja gwe bayita Abu Jahal, mutera omuwulira, amannya ge ye Amru bun Hisham, ne munno omulala nga ye mugagga, era okusinziira ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bye yayogera yagamba ti omusajja gwe bayita Umayya bun Khalaf, Allah bw'aliba apareedinga abagagga abamujeemera agenda kugiramu abo, ng'apareedinga bw'ati abagagga abamujeemera, oyo agenda kugira mu abo. Ekitegeeza Allah yali amuwadde ssente, yali mugagga mu Makka, naye ne bakwata omuzaana n'omuddu ne babakwata nga baagala bajja mu kigambo la ilaha illa Allah. Omuzaana n'omuddu ne bakuba buli ku makya nga babateeka mu kasana nga bwe mukamanyi, hajja tyona akamanyi akasana ako ne baanika biseera ekyo nga musenyu, omusenyu ne gubookya ng'ate babataddeko ejjinja ne bakuba. Imagine omuntu okukuba okuva ku makya n'atuuka olweggulo ng'akooye n'agenda n'akutereka anaddamu enkya. Baakubanga ne bakoowa ne bagenda ne batereka, ne bakutereka bwe bakuterese, enkya bakugjeyo bakutandikeko. Naye mu kubakuba ennyo ennyo baayogeranga ekigambo eki ahad ahad ahad, ali omu ali omu ali omu, ateekeddwa okusinzibwa. Abasajja bano bwe baakoowa ababiri, Abu Jahal, Amru bun Hisham ne Umayya bun Khalaf, omu n'agamba munne, era ngenda mubabulira, Umayya bun Khalaf n'agamba Abu Jahal nti tulabika tukooye, ebyokkuba tubikooye, kati kye tuba tukola tutandike nga tuttako omu, nga bamanyi nti okutta kyekisinga okuluma omuntu. Njagala babuuza, omuntu okubonyabonya n'okutta kiriwo ekisingako obubi? Kiriwo ekisinga obubi? Okubonyabonya. Naye bo baalowooza nti ekisinga obubi kwe kukola ki?
kwekubatta. Allah yatuuka n'okugamba nti alfitinatu ashaddu min alqatli. Omuntu akuteekako olukuunya bw'ati kinene nnyo okusinga akujja mu bulamu bw'ensi n'ogenda. Ndowooza mwali mubirabyeko. Omuntu ayinza okukuteekako olukuunya n'akubuza ne obudde afudde yakira. Kakati bakwata omusajja gwe bayita Yasir, oli omuddu. Omusajja Abu Jahali n'akola ekikolwa, n'addira okugulu okumu okwoyo omusajja n'akusibako omuguwa, n'okulala kuno nakwo n'akusibako omuguwa, ng'ate amutaddeko kuno ejjinja ezzito. N'akwata omuguwa ogwo n'agusiba ku nfalaasi ogweno, naguno omuguwa okw'okugulu kuno n'aguteeka ku nfalaasi. N'alyoka enfalaasi agitunuza eno n'eri n'agitunuza eno. Omusajja ali bw'ati, enfalaasi n'agitunuza eno n'eno, n'agoba enfalaasi edduke ng'etwala okugulu nga n'eno egenda etwala okugulu. Kakati omusajja n'abejjuka, amagulu ne gagenda ku right angle, ne gadda wano bwe gati. Nansukusa gye muyita right angle, okugulu kwagenda ne gasinkana eno ku mutwe bwe gati, ng'enfalaasi ezze ne zeesika ne gayisinganya bwe gati. Ekitegeeza bamumaze n'afa. Naye nga kye bagenderera bwe batta ono n'omukyala bajja mukuulamu la ilaha illa Allah nakali akaana. Naye omukyala yasigala agamba ahadu ahadu, n'akaana ne kagoberera maama, naye taata agenze. Ne babatereka enkya ne babakomyawo. Olw'enkya lwali lwa mukyala, era ne bamuteekako ejjinja. Ye tebaamukola ng'oli, wabula Abu Jahali yakwata bukwasi bw'ati effumu n'alifumita be bu. Omukyala n'agira ng'ekisolo kye bafumise. Akaana ne katunula, ne kasooka ne kaguma, ne bagenda ne bakatereka. Bano bafudde ko ne bakatereka, ne bakaleeta enkya. Kale bwe bakaleeta enkya ne bakagamba nti gwe vuma Muhammad. Ne katunula bwe kati nga kalabye taata enfa gye yafudde, ne kalaba n'enfa ya maama, ne kavuma nabbi. Mulaba enjawulo ebaawo. Kano ko olw'obuto katya nnyo. Bano abakulu baamanya nti gye tulaga katufe. Naye bwe kaamala okuvuma ne bakasumulula ne kayimirira bwe kati, kalaba nga bikaddugalidde, ne kawenyuka emisinde nga bakalaba, ne kagenda ewa Nabbi Muhammad ne kamugamba ya Rasulullah, ya Rasulallah, halaktu, maze okuzikirira. Nti kiki nkuvumye? Nabbi n'akatunuulira kasajja kattu ng'ate n'amawulire yagafunye, basse Yasir ne batta naani? Yasirika busirisi n'atunula wansi, talina ansa, kamuvumye. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yasinziira awo nassa aya nga zejjeereza akavubuka ako. Naye nga tekaali kakyali kato. Seeka wange oyinza okutunoonyeza aye man kafara billah. Ginoonye ekyo, ginoonye. Era nnyina kyenjagala ate ndyoke nkuleetere kino wano. Nze mpita eyo wala munansonyiwa, naye oba ojja kufunamu. Allah subhanahu wa ta'ala atunulira akaana, maama afudde, taata gwe basoose ne maama afudde. Oyo mu Luwarabu bamuyita yatiima al abawain. Abeera mulekwa ow'abakadde abameka? Yakumeka? Nahali ya 16. Muwandiike seekayina agimanyi. Suratu Nahal aya 16. Kasajja kattu kali maaso g'omubaka ate kamuvumye, era ne kamugamba nti nkuvumye ya Rasulallah,
ebiddirira simanyi, n'akabuuza lwaki onvumye, ne kamugamba natunuulidde embeera, taata bamutta luli, enkeera ne batta maama, naye baŋŋambye nkuvume mpone okunzita. Nentunuulira enzita gye basseemu taata ne maama, nentya neŋŋamba kankuvume. Nabbi n'aseka. Okuseka kwa Nabbi nawulidde seeko naakwogerako, kati mwe mutegeddemu ki mu Nabbi okuseka? Kubanga okuseka ono kwe yabagambye wali mwakutegedde, naye kuno okuseka kuno nga Nabbi asese kagambye nti bwe ntunuulidde oli n'oli nga babasse n'ensalawo nkuvume, ate ono n'aseka oba n'amwenya. Okumwenya okwo kannonde ajja tiyo yabangulira ama okumwenya okwo kwa yali Nabbi yali ategeeza ki? Yeah. Ndowooza olaba embeera, naye okuseka kwa Nabbi kwokka kwali kutegeeza nti Allah alina okuleetawo ekyenjawulo. Allah agenda kuleeta ekyenjawulo kiyambe omwana ono.